okuteeka ssente ku non-priorities kiyite bwenti ku bintu ebitagasa nnyo ku muntu wa bulijjo oba okuteeka ssente awantu nga newankubadde weeziri tezirabika. Bw'otunula wano mu Buganda enguudo zaffe zisinga zatta, naye ate nsobola okutambula n'enva wano n'engenda e Moroto ng'oluguudo lwa koolaasi okuva e Kampala okutuuka e Moroto, naye ng'ebyamaguzi ebiva e Moroto okujja mu Kampala bw'oba obibaze bitono nnyo ekyenkanidde awo. Waliyo wano mu Buganda ebitundu ebivaamu emmwanyi, ebivaamu kasooli, ebivaamu amatooke n'ebintu ebiringa ebyo, naye enguudo olw'okuba zatta abantu beeyo basigala nga balina obuzima. Ekyo ye non-priority, waabwe awasaana okuteeka ssente awalabika. Abasawo basasulwa bubi, abasomesa basasulwa bubi, amasomero si mazimbe, amalwaliro si mazimbe, bwe gaba mazimbe agamu makadde nnyo. Waliwo eddwaliro lye nagendamu nga mulimu n'ebiyenje. Kaakati okufuuyira ebiyenje simanyi oba kintu kizibu, kyokka ate oyinza okusanga nga pulezidenti bamuwa ssente ez'okugaba biliyoni 64, biliyoni, njogera ku biliyoni 680. Amalwaliro gonna ge neetaaga okuzimbwa Emityana tegamalaawo ssente ezo, kubanga amalwaliro ge tusinga okuzimba kati gabaga biliyoni emu. So singa pulezidenti ezo ze bamuwa bampaako biliyoni 4, health center 4 zonna mba maze zizimba era abantu baba happy. So ssente zaffe zoonooneka nnyo mu bintu ebitali priority. N'olwekyo ssente zeetaaga okukwatibwa obulungi, kubanga ezo ssente zez'omuwa omusolo zennyini mwe ze muwa mwe muwa ezo ssente, naye okuzideebuuda tewali gwe kiyisa bulungi. Ennaku ezo pulezidenti yali akoze directive okugaana abakungu ba gavumenti okutambula okugenda mu nsi ez'ebweru, naye teyalowooza nnyo lwaki baba bagenzeeyo. Abamu baba bagenzeeyo ku nsonga nga nkulu. Waliyo international organizations kati nga UN, AU, East African Community n'ebirala ebiringa. Abalala bagenze okujjanjabwa kubanga wano tewaliwo bujjanjabi bumala ne bagenda okujjanjabwa. Newankubadde ekyo weekiri, waliyo abagenda nga tebalina makulu. Okugeza ennamba eyitiridde, waliwo abagenda mu UN nga bangi nnyo, abalala bagenda kuzinirako buzinizi mazina eyo mu kiraabu z'obwa Amerika nga kyekimututte, abalala bakolebako ku nguudo ennungi nga kyekimututte, abalala kulinnyako ku nnyonyi. Mwe tulina ebizibu, abamu bajja mu palamenti nga talinnyako ku nnyonyi, kakati bamugaa nti eno waliyo okulinnya ennyonyi alaba ndaba kuki, kakati abalala ekyo kibatwala. So ezo zonna ssente singa tuzitereka zisobola bulungi okukuza ekitundu kino. Tunuulira Kampala, ntera nnyo okuwa kasitole kano. Olumu najja ne mukwano gwange nga nva Sweden, bwe twatuuka wali ku Entebbe Road n'ambuuza when we ever reach the city, kyokka ate nga tuli mu city wakati, naye ng'alowooza waliyo city, kubanga Kampala bw'ogituukamu toyinza kulowooza nti oli mu city. Ejjudde ebinnya, ejjudde enfuufu, suwejji, buli kimu kiri mu Kampala. Singa ssente ezo tuzitereka bulungi, singa Kampala yenna temuli kubuyatta. Kyewuunyisa nti ekibuga ekikulu ekya Kampala ekya Uganda mukyalimu enguudo ez'ettaka. Kakati n'abaana baffe bano be tuzadde benda baana abasinga tusobola okubataatawa. Ebibuga ebirungi temunnabiraba ndowooza bwe bifaanana, naye Kampala kandibadde akabuga nga kali eyo ng'Fort Portal eyo ewala nga gye kabeera, naye kati ekibuga ekikulu. So otakiteekamu ssente, otunira ssente zebateeka mu Nairobi City ne ssente zebateeka mu Kampala City, wano babeera nga bateeka mu kabuga akali eyo ate nga katuwalisiti kabuga kali eyo mu nsiko. Kampala bwafaanana kubanga aboonoona ssente we bali bangi. Otunuulira kati nga Express Highway bwe bakugamba nti eyo oluguudo olusingamu ebbeeyi mu nsi yonna, bw'oba wali olabye ku nguudo akikugambye oyagala musala lwiri, kubanga oyinza okulowooza eitha yetaaga kutwala butabika oba aliko ekimubulamu. Naye ensi tekoma olw'okuba erina ebizibu. Ebizibu bibaawo, kati engeri gye tubimalawo kyekikulu.